njagala okukibategeezaako mmwe bannayuganda. Temulaba nti bagamba omuzadde Katonda wa wano ku nsi. Temulaba nga bagamba nti omuzadde tavumwa naye nkuwagaabuwa kati nno. Kikolo nedda vumanga nnyoko ne kitaawo netogezanga n'ovumanga Bobiwine. Nkiddamu vumanga nnyoko ne kitaawo netogezanga n'ovuma Bobiwine kubanga Bobiwine ye muzadde w'abanyigirizibwa ffenna. Oyo kitaawo ne nnyoko bajja kukolimira aba. Netosobola kwetikka kikolimo ky'abannayuganda bonna ng'ovumye muzadde waabwe. Oyo gwe twafuula muzadde waffe ffe abanyigirizibwa atuzaale mu kunyigirizibwa atutwale mu Uganda empya. Vuma nnyoko ne kitaawo naye togezanga n'ovuma Bobiwine kubanga nnyoko ne kitaawo bo bayinza okuddiramu bali babiri bokka. Naye gwe omanyi kyekitegeeza okuvuma muzadde w'abanyigirizibwa bannayuganda abangi bonna ebikolimo olibiddawo. Vuma nnyoko ne kitaawo. Mwabagula mukedde mbasaasira muyina obwongo obw'okwonoona naye mbakkiriza mu disikasinge. Olaba namugongo oyo namugongo bw'oba omwetegereza ng'oli ku TV. Abaprotestante babeera mu kusaba kwabali abangerikani abakatoliki babeera mu kusaba kwabwe eri ng'abakatoliki. Naye ojja olabe mukedde eyo byeteeka ku mawulire gaayo ekulaga abagudde eri abeefukidde abanywedde omwenge abaalidde embizi. Yo temanyi abantu balina magezi gye baabadde. Twatandikira ku mulembe gwa Kabushenga kati ali eyo alunda mbuzi mu kyalo. God have mercy upon us. Gwe twatandikirako awandiise 20 pastors, 20 city pastors probed over rape and what? And the murder. Atumubuuza aba 20 city pastors be baani. Talk about them. Saving emyoyo gy'abantu baleme gendayo. Naye ng'ayonoona boonoonyi church. Luliba lumunene tuwulira nga baamuyise gyali byanukulira. Naye twebaza gavumenti nti Kabushenga yamuggyawo. Naye ate yamuggyawo ne kawuukumi n'asigalamu kubanga Doni Wanyama. Munnange omusumbanga omulungi bujingo. Olyota ne malaya y'ennaku zino. Kansubire nti embeere batwala malidadi sana. Alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatulunze mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Tubadde tubulanganye munnange omusumbanga omulungi bujingo. Eno naffe bukedde yatusobera dda era neewunya omuntu ayokya olukumi lwe mwagula lupapula lwa bukedde era neewunya omuntu ayokya ssente ze mbwasasulya Star Times oba God TV asobole okulaba bukedde TV. Bukedde wegenda mu crusade ya bujingo tekwata bujingo ng'agoba emizimu, tekwata bujingo ng'agoba ettendo, tekwata bujingo ng'asuula abantu bigolwe emizimu egiba gibaliko gibaamuke, tekwata bakuba ttendo, tekwata abantu bagulumiza Katonda wabula ekwata baseegu, ekwata beegadanga, ekwata beekwana, ekwata banywa mwingi. Omanyi lwaki kiri kityo musumba wange omulungi nti bukedde wegenda mu crusade ya bujingo ng'eyo olw'okuba kimanyiddwa nti crusade eno ya Katonda beera bonna ababeera basuubirwayo baba bagenze kusinza yeesalawo n'ekwata abo abavudde ku mulamwa, yeesalawo n'ekwata abo abeegadanzi kubanga bwekwata bano abali mu kusinza si mawulire kubanga ensi yakitegedde nti ekyatutta abantu bano mu crusade eyo kuba kusinza. Kyova olaba nti yeenoonyayo negativity. Actually bukedde oba abamawulire bonna bwe bagenda mu kifo omukuŋŋaanidde Omukama Katonda oba abantu b'Omukama Katonda yeenoonyayo wali sitaani. Nkiddamu bukedde oba abamawulire bonna bwe bagenda mu kifo ewali Katonda banoonyayo wali sitaani. Yensonga lwaki bwe bagenda Namugongo babe bajja mu crusade zeeyo nga bwe wayogeddeko bakwata beegadanga, bakwata banywa mwenge, bakwata beekwana, bakwata bezzizza mu nsiko. Tebalina bwetaavu bonna ab'amawulire kukwata abo basinza kubanga ago tegabeera mawulire. Kibanga ng'omuntu bw'anaamira ttimba munnange ago ge mawulire, naye ttimba okumira omuntu ago tegabeera mawulire. Onsanyudde nnyo oyogedde bulungi nti tomanyi nsonga lwaki abaabukedde bo bakwata wali buseegu. Njagala okukutegeezaako nti olupapula lwa bukedde oba kampani ya Vision Group eringa nga nswera
enswera egenda wali kivundu so kakati ngeri gye wakutte munnamawulire wa Bukedde olw'okuba yakutte abeegadanga mu kulusediyo mbadde nkusaba omutembagirawo awo Bukedde we yabadde mu kifo kituufu enswera zibeera mu ttooyi enswera zibeera ku kasasiro enswera zibeera wali mwana waayonoonye olw'okubanga ewuwo we wali ebyobwonoonefu ebisinga olw'okubanga ewuwo ye wali abaseegu abasinga nga naawe kennyini kabakulira oli Ssaabaseegu yensonga lwaki Bukedde ekwettanira nnyo yensonga lwaki Bukedde ekugoberera nnyo abasumba bangi mu Uganda abakola kulusedi omuli omusumba Ssennyonga Kiweeweesi Kakande Kayanja Serwadda n'abasumba bangi Pastor Tsomo Emutundwe Pastor Tom Mugerwa Emutundwe n'abasumba abala bangi nnyo besobola kumenya kubatta kubamalawo kubanga okumenya abasumba bali mu Uganda abakola kulusedi kutta lunaku lulamba naye gwe sooka weebuuze lwaki aba Bukedde batambulira ku ggwe lwaki aba Bukedde bajjawuwo gudde naafe okirambise bulungi tomanyi lwaki olupapula luno luseegu tomanyi lwaki olupapula luno lutundira ku buseegu munnange ensonga lwaki bazzeewuwo kubanga yeewali obuseegu ate nga n'omusumba yennyini akulembera abaseegu naye kennyini Ssaabaseegu anti Omuganda agamba gufiira kwatazadde mwana kituufu omuzee gufiira ku mugumba era bw'olabanga endiga nga nseegu omanya nti n'omusumba waazo museegu kati okuva lwekiri nti naawe okyatudde nti Bukedde ekwata bya kiseegu kitegeeza nti ewali abantu abaseegu oba ewali ebintu by'ekiseegu weewaba amawulire gaayo weewaba akatale kaayo weewali audience yaayo njagala okukutegeezaako nti agataliiko nfuufu ago gasobola okulemwa okufuna abalabi nga galaze omulimi asinga agataliiko nfuufu ago gasobola okulemwa okufuna abalabi nga galaze omuntu atalina mikono naye ng'asobodde okweyimirizaawo njagala ogende ku platforms zaabwe zonna olabeko amawulire ageesittaza kitalo omukazi asibye bba omwana omukazi abadde akyanga abasajja 3 omukazi azadde omwana ng'afaanana neiba bamukutte ne mukaneiba mu kasiisira bamukutte ne mukaneiba mu nsiko olabe views eziri ku vidiyo ez'ekikange ekyo then ate olabe ne views eziri ku by'ekitegeevu Bukedde emanyi bizinensi bulungi era maketi ya waayo maketi ya mulungi emanyi okubala audience okuva lwe yamanya nti amawulire gaayo gamba ateeridde sabbuuni okuva mawulire gaayo lwe yakimanya nti g'abantu beegadanze ga mukazi asibye omusajja omwana g'abantu beeremeddemu omusajja we yamusibaga n'agenda n'ayenda kaakati omukono gulemedde mu kibya sipaana eremedde mu nnatti ojja kulaba views Bukedde zeefuna mu mawulire ago then ojja kujejjeereza okitegeere nti yo Bukedde eringa nswera ebeera wali kivundu audience yayo ya buseegu chovola market ya wayo baba cameraman bayo bagenda wali buseegu nkumenyedde omuwendo gw'abasumba bakola crusade naye gwe soka webuze lwaki Bukedde yettanira nnyo okujjewuwo kubanga ekimanyi nti waliwo omugaati gwayo Omuganda agamba nti atunda ayolesa yatera okumazaawo ate kirungi nnyo nti ne bw'obanga mu katale ng'ennyama ya buseere nnyo ng'era ewooma nnyo naye nga abantu abasinga okugula ku mudaala ago basaba mukene suubulanga mukene weewaawo amawulire g'ekitegeevu ge geetaagisa naye bwe kiba nti ag'ekiseegu ge gasinga okutunda y'ensonga lwaki olupapula lwa Bukedde oba kampani ya New Vision Group ekwettanira nnyo y'ensonga lwaki ejjeewuwo kubanga weewali amawulire agagenda okugireetera okufuna ssente ekola amagoba esasula abakozi egule emmotoka empya egule kamera empya egule drone empya egule ebikozesebwa ebirala ebipya esobole okuyimirirawo era ekyo kyekiwangazizza kampani ya Vision Group emyaka egisoma mu 3 egikunukkirizana kubanga wemba seerabidde kampani ya Vision Group yatandikawo mu myaka gy'ekinaana naye ekigiwangazze nnyo kubanga yabaseegu etundira nnyo ku buseegu kubanga audience yayo ya buseegu okuva lwe kiri nti oli musumba wa Katonda
togobanga muntu ku mulimu kiriza abantu bakulyeko munnango omusumba wa Katonda abantu bano baleke bakavalingenga ku crusade zo kubanga waliyo kye beetaaga nabo basobole okufuna emmere nabo basobole okulabirira abaana baabwe nabo basobole okuweerera abaana baabwe basobole n'okusibisa ku bakazi baabwe enviiri bujingo kanisa yo ejjudde busegu kubanga gwe omusumba wennyini omukulu w'endiga ate oli saabaliga saabaseego ndowooza olabye weekubye ejje mu butamanya tomanyi lwaki neyo wabaawo ebirungi tebabikwata bakwatamu biyiseemu bakwata bujingo tebamukwata bujingo nti aguze ettaka azimba ekkanisa lwe bakwata bujingo nga wayidde Susani Makula bakwata bujingo nga asuddewo mukazi we agenze ne malaaya kubanga ago ge gagenda okutunda era munnamawulire wa Bukedde gwe wasibye mutembagirawo kubanga bw'otamuta ate nze ngenda okukulwana bingi bye ngenda okuleeta nkuwadde ennaku ntono nnyo akyale nkuwadde 2 zokka teweeyibaala ng'otadde munnamawulire wa Bukedde nkiddamu ta munnamawulire wa Bukedde ye kamera ze wawamba zaaki Chiche wali wekeke ekyo kye wali toyagala bakamera abo bafulumye mu papula lwa Bukedde oba ku Bukedde TV wakuba endiga chuti ntegeezo olugalo olusajja ayiseemu mu nsonyi wakuba endiga chuti owa ayise bujingo wakuba endiga chuti bakukwatanga onywegera endiga weesoolobya n'ova katuuti n'ogenda mu kisiko n'osobola okwegadanga ku ndiga lwaki odduka nga teri akugoba lwaki weekeka futa joyo gwe bakutte ewuwo bw'oba okakasa nti yabadde mulungi wasiimudde waaki kati nno tugenda tutandika okunoonyereza ki ekyali mufute joyo era munnamawulire oyo mutte mbagirawo bw'oba toyagala byama bisinga bifulume kubanga toyina nsonga lwaki odduka nga teri akugoba bakukwatira mu nsiko ng'okuba endiga kyuti bakukwata mu nsiko ng'okuba endiga thambu bujingo munnange wawalampa y'amagye nze nnwana n'ebitankwatako nze gw'olaba wano nkaabira n'omubikire naye okuva lwe watukwatako ogenda kumanya obukawu bwa Itombwa tamunnamawulire nga sinnanyiiga Kayongo baba naye kwebali oba bavuddeko kwebali njogere jama akati ensonga ya bujingo ne Kenzo nazikwasiza yekolera yajo zikolako yekolera ensonga azisobola bulungi nnyo njagadde ogamba kwa message kaze njagala Bannayuganda mbagambe era muganda nange yekolera n'uwa mutwe mwena mbatumiddeko nnyo naye nga yekolera zineso yali in charge ajja kuzisobola okay weetaaga magezi era tobeeranga awo ne bakugeta nti bajja kukolera Uganda empya omutwe gwo oguba tegusobola kukola nsi yo tewali agenda gikukolera bakola zaabwe kingambira abantu basatu abakuliraanye tobeeranga awo ne bakufera nti bagenda kukolera Uganda empya omutwe gwo bwe guba tegusobola kukweyimirira ng'amagezi tegakumala bagenda kukozesa beekolera Uganda eyaabwe era kasookere batandika okubyogera mwe be babuzaabuza mutambulira mu bwavu aba babuzaabuza beewaana n'okwewaana nti tebayingirangako byabufuzi nga baavu baali bagagga mu gavumenti ne baagala eveeko tubawulira tebakwatibwa nsonyi bibatolokako naganize nagenda okuyingira ebyobufuzi saali yala saali mwavu nalinawo walinawo ng'osuubula ki ng'oli muyimbi kakati wasobola otya okuba ng'olinawo ofunawo n'olyoka oyingirira ate ebyobufuzi oleeta Uganda empya nga n'enkadde ffe tulina kye tugifunyemu wafuna otya mwene enkadde evaawo bw'otoba na magezi omutwe gwo baguteeka wasu emitwe emirala ojja kubitegeera mpola mpola nze nakkiriza abantu banvume naye mbabuulira ekituufu bw'otaba na magezi obeera saddaaka y'abagezi singa Mukama Katonda akukyalirako olwaleero n'akubuuza nti muddu wange kiki wali yagadde nkuwonye mugamba ayi Mukama Katonda nkusaba omponye endwadde y'obusiru temulaba nti siriimu aluma temulaba nti sukaali aluma
temulaba nti kansa aluma, temulaba nti lukonvu baluluma, ne baganda bange ne bannyinaze endwadde y'obusiru eruma. Era bw'ofukamiranga okusabanga Omukama Katonda nga tonnamusaba kuwonya ndwadde ya bwavu, sooka omusaba kuwonya endwadde y'obusiru. Kubanga bw'anaakuwonya endwadde y'obwavu nga takuwonyezza ndwadde ya busiru, endwadde y'obusiru egenda kukuvuga ekuzzeeyo mu ndwadde y'obwavu. Kakati ekibonyaabonyo oyo gw'olaba ali mu kwasaamirira ndwadde ya busiru. Bwe yali asaba Omukama Katonda yamusaba amuwa amaanyi, ettutumu, obuganzi, amuwonye n'obwavu, ne yeerabira okumusaba okumuwonya obusiru. Kakati essaawa eno endwadde y'obusiru eri mu kusuula ttutumu lye, eri mu kusuula buganzi bwe. Ate ebyo ebikuvaako ng'obadde musumba automatically oba ogenda kwavuwala. So nga tetunnalaluukanira bintu byonna oba byanfuna byonna, tusooke tusaba Omukama Katonda amagezi agali kuuma ebyo byatuwadde. Kubanga bwe tuliba n'amagezi tulisobola okufuna ebugagga bwe tunoonya, naye bwe tuliba basiru ne bwali tuwa ssente obugagga obuli tulema okukuuma era tuwunzikenga tuzzeeyo mu bwavu. Kaakati ono omusajja bulijjo neererejja, bulijjo mpuggana engeri gye yayambala eddiba nti muweereza wa Mukama, nga nze mukuba kudda mu layini aweereze Mukama. Nekyannaku nnyo bulijjo simanyi nti ndi mu kuyombagana na musiru awedde emirimu, bulijjo simanyi nti ndi mu kuyombagana na Kajabangu. Obwongo bwa bujingo bweba nti yakamiza tekyakamwa, obwongo bwa bujingo bweba mbuzi yasaatawala tekyawaka. Kubanga kyannaku nnyo nti omusumba omulamba bulijja defendinga gavumenti tamanyi ate mugaso gwa gavumenti, tamanyi na gavumenti byerina kukola. Bulijja defendinga ekintu kyatamanyi bwe kirina kuopaletinga. Kyannaku nnyo nti buli munnayuganda lwalaga okwemulugunya kwe ku bufuzi oba obukulembeze bwa Uganda omujega ajja amujjukiza tewali gavumenti eri kuteera ssente mu nsawo n'ebirala tewali gavumenti eteeka ssente mu nsawo. Kazibe eza Amerika ze tuwaana tewaliwo olunaku lwekuba kadoba lweyisa kirango nega nti mujje ku state square y'omu Amerika musimbe yali gavana agenda kugaba ssente. Tewaliyo gavumenti eteeka ssente mu nsawo. Kye tulina okusooka okumanya omugaso gwa gavumenti n'obuvunaanyizibwa bwa gavumenti kye ki. Kyannaku nnyo nti ebigambo ebyo byogeddwa omusajja eyeerimbise mu buweereza bwa Mukama n'atamanya nti gavumenti omugaso gwayo ogusooka eringa ng'omuyima wa Mukama oba omusigire wa Mukama eri abantu. Katugambe eno Uganda maka, Mukama Katonda ye taata, Museveni abeera house gaalo. Omugaso gwa house gaalo kukuumirako bazadde baana baabwe bo we batali. Mukama Katonda bwe yali atonda ensi eno yateekamu ebimuyambako okugikuuma n'okukuuma abantu baayo. Tolowooza nti Mukama Katonda okutonda ebibira yali talina maanyi gatonyesa nkuba mulundi gumu, naye yateekawo ebibira bimuyambeko okusika enkuba abantu be balimu oba bafune ku bunnyogovu. Kakati gwe mugaso gw'omukulembeze. Mukama Katonda bwe yali atutonda yatuteerako abayima, naye abayima bakoze bulungi omulimu gwabwe. Njagala ofunemu okubemu akafaananyi gwe bujingo omufere. Olina abaana bo ye bano be wasuulawo nekangeze bugeza. Olina abaana bo naye nga gwokeera mu mirimu gya kkanisa oba okeera kuzunga mu kibuga ne mukyalawo. Ne musalawo ne mufunayo ka house gaalo akalina okukuuma abaana bammwe. Naye nga lwe muddeeka osanga omwana aliko omusaayi, osanga omwana afunye enkufu akammonde, osanga abaana bakulipootingira tetwalidde, emmere yonna munnange gye waguze house gaalo yagirya, osigala oli contented n'obuweereza bwa house gaalo oyo. Kati njagala okukutegeezaako nti Yoweri Kaguta Museveni alinga nga house gaalo waffe naye takoze bulimu mulungi. Omukama Katonda gwe yamutuma okukolera abantu be. Ekigambo gavumenti kitegeeza kuteera abantu ssente mu nsawo, naye gwe sooka weebuuze emulaga eri y'eddagala obwo bwe buyima. Era kitegeeza gavumenti. Enguudo kwa tutambulira nnungi, ebyenjigiriza birungi, security wise kiri kitya. Kubanga Yoweri Kaguta Museveni nkugambye muyima w'Omukama Katonda oba muyite house gaalo. Omuyima w'Omukama Katonda okakasa bulungi yakuumye bulungi abantu beekasese, abaana beekasese abattiddwa. Omuyima w'Omukama Katonda akuumye bulungi abasiraamu ababadde battibwa, abantu abafiira emulago ng'emisolo agisolooza omukulu egirina okugula eddala naye ne litagendayo. Abantu abo Museveni abakuumye bulungi.
kakati oba tomanyi kigambo gavumenti kitegeeza ki munnange buli lwa Sunday nzimbawo wano jjanga n'osoma kubanga ekituufu kiri nti olakinga okumanya mu bigambo byaffe oba muffe ffenna abakolokota gavumenti temuliimu ayogera ku kya gavumenti tuteera ssente mu nsawo naye ekisooka kutuwa bukuumi nga si yeetwettira na kututeerawo mbeera eteeka ssente mu nsawo naye ne ssente zetateredde mu nsawo efuba ezitutwaleko bweba Museveni oba gavumenti ya Museveni si erina okututeera ssente mu nsawo mbuulira gye emisolo etusolooza gyaki yo nsiru yawo okubanja gyetaawola bw'oba toyina kunteera ssente mu nsawo kitegeeza era toyina kuba na moral authority enzija ssente mu nsawo gw'omuntu waawa agenda n'akonkona abanje gy'ataawula kati kitegeeza gavumenti yo gy'oli mu kutembeeta eri mu kubanja gyetaawola terina tuteera mu ssente mu nsawo naye ate yekkirizibwa otujja ssente mu nsawo fere twagala tuteera ssente mu nsawo twagala tukuumira ezo ze tuba tutadde mu nsawo ng'eyita mu kuteeka eddagala mu ddwaliro kubanga amalwaliro ga gavumenti gempeera omusolo omungi okusangayo eddagala teririiyo era bwe naagendayo okulifuna ge naweera obulungi omusolo omusawo agenda kumpandiikira akapapula nti genda ewandegeya wali mulundi ogula eddagala kitegeeza gavumenti eri mu kunzija ssente mu nsawo gavumenti eri mu kunjavuwaza mu bwe twogera nti gavumenti eyavuwazza bannayuganda temusobola kitegeera kubanga entegeera yammwe entono n'ekigambo gavumenti temukitegeera naye bwe kiba bwe kityo nga gavumenti si yeetuvunaanyizibwako ku byobulamu byaffe ku byenkulaakulana byaffe ne sefute yaffe kitegeeza tusobola okufuuka bakyetwala gwe wennyini olinga ng'alaga ensi nti omugaso gwa gavumenti mu Uganda poteya bwe mba sirina kudipendingako ku bugagga bwange ku by'obujjanjabi bwange ku by'okwerinda byange then mbuulira omugaso gwo guli ki era gwe bujingo ebyo oba obikkiriza nti gavumenti erina kugaggawaza bantu kakati mbuuza omugaso gwayo ki gavumenti esobola okugaggawaza abantu si lwakuba ebateredde ssente mu nsawo batereyo ebyobujjanjabi obulungi bagenda gaggawala kola enguudo tufuniyeko bizinensi tugenda gaggawala tuteerewo obukuumi nga si gwa tutta bwe tunaaba balamu tugenda gaggawala naye ye entegeera ya bujingo alowooza nti omuntu akugaggawaza yoyo akuteeredde ssente mu nsawo munnange ekigambo gavumenti kirabika kiri beyond your understanding bujingo nkiddamu ekigambo gavumenti kisukka entegeera yo ekigambo gavumenti kisukka okujja okubolooga teri gavumenti eri kugaggawaza teri gavumenti eri kuteera ssente mu nsawo nebirala kati ebyobufuzi biveewo twetwale ffekka na ffekka kubanga taata ng'okeera ku makya n'ogenda n'okola abaana ne basiiba enjala ne bakugamba taata enjala etuluma n'obagamba nze siriiwo kubaliisa olwobeera taata eno gavumenti yalibadde taata eriffe nga ffe baana ne tukkirize nti taata alemereddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe naye kyannaku bulijjo mugiwaana nti ekoze kakati awo tubuuza bulijjo mugiwaanako ki mwafuna bipimo ki ebipima gavumenti ekoze n'etakoze nga temumanyi olwedde buvunaanyizibwa bwa gavumenti ku kyerina kukolera batuuze na kyetalina bakolera era bw'oliba omusiru n'erijja erikusanga oli mwavu n'erijja erikusanga oli mwavu mukwano mbadde naye mu bufumbo emyaka n'emyaka tozaala ate oli mu kukolima nteera ne bw'olireeta omukazi omulala tajja kukuzaalya ndekangezeeko sifuddeyo ba gavumenti erijja naye erinkuba obwavu naye nga ngezezzaako singa omubbi akuyingirira olwaleero mu makaago n'akuteerawo ekiso n'ennyondo n'akubuuza nti ku byonna nkuttisa eki byonna kubeera kufa singa ofa nga teweerwanyeko Mukama Katonda agenda kukubala ng'eyeetuze fa ng'olwanyeko waakiri olemererwe lwanako waakiri olemererwe Mukama Katonda ajja kukiraba ti mu butuufu yeerwanyeko kubanga option ebadde esigaddewo yakwerwanako kubanga bamuteereddewo engeri bbiri naye nga zonna zitta naye ng'esigaddewo yakwerwanako awone obattibwe ye Uganda mwe tuli olwaleero
situvuddeeyo oba tugenda mu gavumenti enane tubonaaboneyo naye nga twagezaako okwejjako eno tetwali baddofe tetwali bassekibotte nti twevaako efuga epaka weerikola ki weerikoyera ye ekirala lwaki toŋŋanya kulingizaako mwejja lwaki buli lwengezaako okulingiza mwejja oŋŋamba naye egenda kubeera nga nze ate nga gwe nkyojja kujja ogamba oli mulungi bw'oba okakasa ejja kubeera nga gwe kitegeeza ejja kubeera nayo nnungi kubanga gondaze nti oli mulungi bugingo buli wootembeta gavumenti ya Museveni ondaga nnungi ate ondaga n'erijja ejja kubeera nga yo kakati kitegeeza naye ejja kubeera nnungi ndeka ŋŋende ku nnungi esingako musibidde banne Uganda mu busibe bwe mubagamba nti n'alijja ajja kubeera nedda mukwano si bw'onaabeera omukazi ow'omumwa omukazi omuyombi buli budde naye ng'onkakasa nti ne gw'olifuna ajja kuba wa mumwa yes kaŋŋende mmugezeeko mulekeraawo okutiisatiisa abantu aliba omwavu ne mwerijja oliba mwavu omuntu okeera wamma ku makya n'ogenda n'okola naye nga tomanyi oba onoofuna noddeeka nga tofunye n'enkya n'oddamu n'okeera ale ne weesanga kiramye kakati okukyusa gavumenti kulinga kuzukka kuva kugenda mu buliri weewaawo kyayinza obutafuna naye gwe eimu y'oba ogenze yakufuna eyo mukama gyakuyambira n'ofuna kakati ne gavumenti oba erijja eriba nnungi oba eriba mbi ffe tubagamba tukooye twagala kulaba ku gavumenti mpya omujega buli lwakwata akazindaalo n'atandika bwe bagaggawalidde mu mulembe gwa Museveni omusiru omuwumbatutu atalinamu yadde ettondo ly'amagezi nga mmwe success ya gavumenti yammwe today achievement yammwe achievement ya gavumenti ya Museveni kugaggawaza Bobiwine mu bannayuganda obukadde 45 achievement tekulaga ya kugaggawaza Bobiwine kwegamba Bobiwine yakiikiridde ffe bonna bannayuganda abanyigirizwa buli wobuuza Museveni achievement ye akulaga omuntu omu Bobiwine bwe kibanga gavumenti ya Museveni yegaggawaza Bobiwine lwaki si ye yavuwazza abangi abaavuwadde eno no statement nagikola na ku Majambere nekya nnaku ate Majambere asinga ono tutegeera kuba Majambere najje mu nnyonnyola lumu ye n'ategeera twali ku live ne Rich naye ate ono tasobola gitegeera Bobiwine bw'aba mugagga nga gaggawalidde mu mulembe gwa Museveni lwaki gwe tunuulira yekka lwaki tunuulira n'abaavuwalidde mu mulembe gwa Museveni nabagamba mu Busiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mukama katonda yawa era yajjawo bw'aba Museveni ye yawa Bobiwine kitegeeza ye yajjako abammibwa abaavu bonna ye bavunaanyizibwako imagine mu myaka 37 nga achievement yammwe yokka yakugaggawaza Bobiwine omuntu omutukkiriza mwamugaggawaza mwebale nnyo naye yasaanidde okuba omugagga mu bannayuganda enkomoleeto mu bantu obukadde 45 mulaba ng'omuntu omu yasaanidde okuba omugagga bwe tukwata obugagga bwa Bobiwine ne tubumenyeramu buli munnayuganda kubanga ye Museveni akulaze nti bwe bugagga bwalese mu Uganda obugagga bwa Bobiwine tubugabizeemu abantu obukadde 45 buli omu anaasobola okufunako yadde eggi buli omu asobola okufunako yadde eryemu ery'empogola meketeko. So next time bwe muba mwewunza mukimanye nti mwewunzisa mu bantu abayivu mukimanye nti mwewunzisa mu bantu abategeera era muddeemu ku magezi yensonga lwaki muduwaminga embuto ne mwerabira oduwaminga obwongo yensonga lwaki mutwala emibiri mu gym ne mwerabira otwala obwongo mu gym nabo bukolekoleko ku gym buddemu ku kiriisa bwe mubanga muli ebiriisa ebigezza emibiri n'obwongo obwongo mubuliiseriiseeko kubanga kyannaku nnyo ti achievement ya gavumenti okumala emyaka 37 ekulaga nti egaggawaza Bobiwine bw'oba ogaggawaza Bobiwine kyekikulosa nti siggwa yavuwazza abangi abaavuwadde olaba Bobiwine omufudde achievement ennene nnyo mu bukulembeze bwo kale ye Bobiwine gwe wagaggawaza olaba naye akuwanda lulusu ate olonzi gwe wayavuwaza bw'aba Bobiwine gwe wagaggawaza essaawa eno akuwanda lulusu ate olonzi gwe wayavuwaza oli n'akugamba nti ayimbye n'akola ssene mu mulembe gwamu nange nnyimbe n'omulimi ayimbe omusuubuzi ayimbe owa booda ayimbe ffenna tuyimbe okugaggawala
ye bayimbi bameka lwaki Bobiwine gwotunuulidde ng'eyagaggawala? Bobiwine nsobola okumuyita omusajja anyiga ejjinja n'alijjamu amazzi. That's why tumugulumiza nnyo ffe. Yanyiga ejjinja n'alijjamu amazzi. Oyo Bobiwine gwotenda obugagga ate singa yali mu gavumenti y'omuntu omutegeevu ate singa mugagga nnyo bifeekeera biseegerwa. Singa binnyo tolaba nti omutenda obugagga buli omu waali walabire enjuba n'omwezi. Kati gwe kulevuyo olaba Bobiwine mugagga nnyo naye nze ng'omuntu ategeera ati n'obuzito bwa music wa Bobiwine singa yali mu gavumenti entegeevu ate singa Bobiwine mugagga nnyo. Ababuulire yewe yankola ssente yenenene fe tuli mu Uganda Uganda enkadde erina kye twagijjeemu yabasuubiza Uganda mpya. Uganda enkadde kyekyera Uganda empya ky'olina okusooka okunoonyereza va mu kuwantaala. Sooka onoonyereze Uganda empya kitegeeza ki ne Uganda enkadde kitegeeza ki, then ojja kujja nkunyumize oba nnyongera okukusomesa nkugambye buli lwa Sundays wano mbaawo nsobola okukusomesa. Nekyabuswavu nnyo n'omugaso gwa gavumenti gy'odifendinga bulijjo togumanyi. Nye naawe oyagala tukuyite musumba era omuntu omutegeevu. Nekinnyumiramu kiri kimu, otandise ozannya defensive, otandise okulaga nti oli musunguwavu nnyo. Awo wenkwagala.